Anyisa nnyo kubanga munkyaliddeko mu Camp David. President Camp David yekifo waatuula n'abeerako yekka ng'alinda press secretary amubuulire olunaku olugendo ttambula. Up to now nkyalinda bambuulire okuva ku kitebe. Bambulire program nga wezitambula. Sikyali nno mwangu akalulu nalidde wala nnyo 86% kati. Day before nga ntegedde online mpangudde nnyo nga mbasinza obululu nga 5. Kaya atandika okunkubira ng'awulira mbu simanya atuuyana ne mugamba n'ojjamu essaati osooka okole ki ogule enzigi z'ennyumba. You know we communicate. Kakati ziba ziwera mukago gw'ekiro n'angamba ate kati olubuto luntandise. Kaye bwe bwakedde ng'afunye miscarriage. Teyasobodde kutuuka ku kitebe. Kaye teyazze. Ne mwafuna representative naye era bamuweereza obululu bwe. Mwawusi babadde 2 natuttewo 18. Anti nkugambye era omuntu oba ofunye miscarriage ogenda okudda emitwe biraba kifula nnenge n'ekirungi yakkiriza tagenda mu kkooti. Yakkiriza kukolera wamu atashibaga wange naye yakkiriza ekifo kye tugenda tutambula bulungi bantu bonna tukwatagana. Okay. Osweyalinga in D next week yembaga nsasage natuba twetaaga omukazi nsasage awe twetaaga okulaba president ayinza obutajja ate wano ku kifo kya first lady wabeewayo oyo leetaani mumulindirire nsawaayi nsumulu sunabagala tugenda laba omukazi wa isimu omutuufu ku sweyalingi president era nga bwemumanya abeera neki protocol yonna yababitaddewo dda bwerindira manya next week kwe kulayira okwennyini naye nga kyobomanya genda oyingire mu ekyo ekibiina oleme fallinga prey tonyiganyiga nno simu ebintu bifuuse serious. You must belong in this world. Kyova olaba ng'omuwala ne bwabeera ng'atijja atya ati 17 biki kitalina gwamanyi ati 29 olaba ng'agenda ku kyaki oba ku muzikiti kubanga yakkiriza nti wamindi you must belong. Yes, at a certain point everyone must belong. Kyobola abantu 40 abantu balaba nga bajjumbize ku kyaki ku mizikiti oba yasalawo nga musawo muganda era abeera fit ndi musawo nayingira oya oba oli yasalawo kubanga wakenge ku kyalo okitegeera but you must belong. Bwekiri You must belong. Tosobola beera ku 40 naye ngo era n'otuuka ku 40 nga obadde olimbalimba Faluku nti otunda byennyanja ze nalinanga mukwano gwange bamuyita Godi nga tuli baana bato nga tusoma ku ssomero eyo nga ye muvubukavuka tumwegomba naye nga atunda byennyanja naye nga teri amanyi kyatunda ki yagamba buli yasanganga abantu bamanyi ng'ali ku gaali yekangaali yagitanga buti neyingira ensiko nga kikyeyewana ng'atya utakkiriza nti kyakola naye ate we yakkiriza nti kyakola yafuuka nga yali asinga otunda ebyennyanja ndiye n'agaggawala babuloga bebwera ogenda kukola otyo enteekateeka ze ziri zitya omanyi bw'obeera nga industry yonna etandika ebeera insultive abusive demonizing belittling nga woolaba every industry music industry wagiraba kati neno space bwebadde yakulwanira mighty ani kati eyo time yonna eweddewo buli muntu ategedde his place okitegeera despite all nitty-gritties tulina okufuna unity. Mulimu abaana balungi ababloginga naye nga abloginga wrongly tulinamu guidance tugamba kati mukwano kwata ku kino kakati mulimu ate abalala nga beetaaga olabira ku balala naye nga tafuna opportunity muno ofuniramu opportunity n'okola nange n'okola n'omulala owakabi ate n'obanga oli owakabi otya ng'oli omu you can't get what we are going to achieve. So kino kibadde kyetaaga ki unity twogerezeganye nabo walitakagwa bali open Pakakensa is a very open person. Only what they need abantu bebwe is transparency. Kiri ku mazima kiri ku bwesimbu tekiri ku politics tekiri just ku politics temugoba just sente kati mukijjamu eyo nala scope nti tugoba genda ggulu nga mwe mukinafuya kati awo Kakensa abatajja kiyingira neritakagwa because of their values so they claim. Kakati tulina okuteekawo biga idea balaga tekiri ku gulu that's too small kiri ku biga Uganda. In fact bakiyita promoting Uganda regardless. Blogger join now bajja kukwata eyo nge ojja kubanga kakejje
gwe mwabadde mutya gwe mwesimanyi teacher ba tugenda awo nnyini buloga munnammwe nabbubi yazimba ku muti omuwanvu kuba yatonye mwamukutte nga temunnamutulaga temutupapya otwalete tundamukwana nti tetumusobola tumukutte nti nga temumutulaga abannayuganda kati oyogera ngani oyogera nga pulezidenti oyogera nga wa iso omanyi olina ebiti bingi kufayiro ya lumbuyene egenda maaso kati wano njogeramu nga buloga wofaluku kati oli mu kiti kya buloga agayisi tugende maaso ensonga za lumbuye ziri zitya ensonga za lumbye nange tupisate nakedde bukeezi kuba mbadde nga ndiko down enaku bbiri mbadde down kati nga sibiriko nagenza okukera nga esimu yange bazinga zi whatsapp message nga tubangamba tell us the truth omanyi tukkiriza byoyisima tukkiriza abantu bakkiriza byange ebiki nagenza olomu nga agamba lombuye bamukute ndolaba fulirombuye batandise bablog kanetandika okupengamu ku attention nempamu ku nomani nga sibitegeera bulungi nempamu ku mulala nga sibitegeera nga bonakayana neninda nabadde nkyali awo nendaba CBS NPS bukedde pages nga zikubi awo nendandika okukola kyokudiginga yes these are my opinions circumstances in which abagamba nti tebayinza muleeta oba bayinza omuleeta oba tulina extradition oba nedda bitambula bitya omanyi bw'obeera oli mu nsi ng'egaba permit kubanga noba tofunye butuuze kati permit yendaga muntu waliyo endaga era permit ekukkiriza era ekomawo amaanyi gaayo ekukkiriza kukola biki kati omanyi bw'obeera otuuse mu nsi egaba permit bagaba permit za mirundi emeka 3 otyo esooka oba wajjanga student no applying okuba omutuuze oba wajjanga asylum seeker no applying omutuuze obanga wajjanga omufumbo naye nga applying kuba muki mutuuze basooka ne bakuwa obanga wajjira ku bufumbo gye bayita residence permit eyo eba ya myaka katugeze mu Sweden ya myaka emeka amaanyi gaayo gakomawa ga myaka 2 kwejja emyaka 2 esinziira ku patana we yakuleeta oba wali mu camp esinziira ku reason gye wawaayo oba wajja ku student esinziira ku nsonga ze wakola ki ze wawaayo kakati bw'oyita ensonga ezo mu myaka 2 ne bakuwa residence permit eyo ebeera endless tekoma naye toba mutuuze ajjudde mutuuze ajjudde otegeeza ki yoyo alina red passport era waliwo ate omutendera omulala nti obeera neyo residence permit obaako byotuukiriza nofuna rediki passport obanga woolya green card mu America nsabanga visa buli wemba njagala otravelinga nga abalala bonna naye oba ozzenga muna Uganda avudde mu America oba abeera mu America naye si mu America naye nga oli mutuuze wa America naye toli munnansi waki wa America oli just mutuuze obanga ali mu transit obuli mutuuze waabwe kati nze ndi mutuuze wa Sweden naye siri munnansi waabwe okitegeera kati omunnansi waabwe yalina akatabo akaki akamyufu kati kiri kuggwe okumalayo process okufuna akatabo akaki kati akatabo akamyufu kajjirako emitendera obutazza musango okubanga toyina mabanja okubanga osasula amabanja okubanga ebintu obitambuza bulungi mu system kati bwozza omusango bagulikodinga bw'ofunayo oba nti bakubanja nga bakirikodinga bw'ofunayo nti oba owagendako mukomera biki kati balikodinga ebyo bw'otuuka osaba obutuuze byebakonsidalinga ne balaba oba osaanye owa obutuuze oba nedda omutuuze abeera na benefit ki omutuuze eraba ne benefit nga residence z'aba nazo naye oli kyakusingako nti ye senga wagwawo emergency gwe batandikirako kuba yeye munnansi goli musenze oli ye nansangwawo kitegeeza wemba n'akatabo katugeze ka Bungereza mmwe beesooka ab'obutabo temanyi nakala gwe gwesooka ne bakujjawo we bagamba evacuate our citizens
ng'oli wano ng'olina akatabo ka UK, ka Sweden, ka France, ka Norway, ka Denmark, ka America. Gwe baba bategeeza ku evacuation awo isima abasigadde basoka bali kati ate awo tudda ku security ate bano baresidents baayo nga bawangaalirayo take tegaba butuuze eri ku pamiti takitegaba butuuze ate butuuze eki tegaba takisi mu Europe atake eri bagita week sick man of Europe nampaweebwa eri eno omupiira esambira eno ebya banka eteeseza mu Asia kati kuba butuuze bwawa nga nabo butuuze ate basaba bu Sweden nga ate Sweden eri 45 minutes from Turkey. Omanya abataka abali mu Sweden abalondo obukebe bakola kusiika kababu nakola pizza gwe buli gwe bamanyi na kukanika motoka na zibba gwe twaliri. So tumenye point ebintu byalumbuye lumbuye basobola omuzza okuzza mu ngeri emu nti Turkey gaba permit okitegeera permit eyo ne ID byobeera nabyo permit na ID otyo naye oba toyina permit weggwako batosobola kulinowinga ki ID kitegeeza ne ID ebejja kuggwako kati owesanga mu kantu ako taking what samugalo gwe Dawudi ayogera nti amazeyo 10 years waba amazeyo 10 years kyangu nnyo okubanga wamalako passport yemu kuba nange zibadde ziggwako nenkomawo Kampala nenkola endala nengende Denmark nenkole seki endala kakati wabanga lumbuye kituufu government ebadde emwetaaga naye nga tewaliwo extradition law emujja Turkey kumuzza Uganda bayinza okukulindira ku embassy batya anti senga mu 10 years passport bayagwako nodda to apply kati buli ku embassy ambassador ye political ki face permanent secretary abera military attaché wa intelligence aba mu security external government ye katugeze government ye Uganda ye musindika ku embassy etake atuleri otyo yes kati wano yaba amazo tegeera ndi toyina biki kati atachyono government gwe yasindika senga bakwagala bakwetaaga tugeze bagamugabe ati babade bamunoonya baba bamaze okufuna bategedde toyina kati bikuwogerako otyo yes basobola okuinforminga bannaabwe mu takishiki police ababadde babagamba tutandikirewo okukwata omusajja gwe mutubuuza kubanga bino byayogera tebasaba BBC nga tebina abo tebabitegeera olulimi tebalutegeera betaaga interpreter ate video nyingi it will take a lot of time. Taxi police enzoga is that's a very bad duty ne kati bo bayizoga kati nga bapatana nti tukolagana twagala tubayambe ne tubesinge kuki okubayamba kati ola alongo ne babanga eri government bali babagamba mwe mulifuna wetu besinga tujja bamukolaki bamuwa kati ndoza ne balinda babadde ndoza bali awo sajja agana time etuuse enfune kuki kukataba amaanyi mangi abantu bampita jangu keno nsuwa sente ndowooza time mumpe katabo kwe analogy najuliddeko nti adaaludde ng'ayagala katabo so oba owedde mukateekayo eri balinga badireyinga naye baba tebadireze ne bayinfominga bali nti bane omusajja ali wano gwe twabagamba n'ebipapula takola ki talina nga sajja yoga kati mukyeki bakukwata kati ttaka ate si telina nnyo erina is more like governance ku Uganda. President aliko bali bakamuwamba bali bamuwamba juzi kati abateka gatake togeteekako nnyo gayinza okyuka overnight takiteri safe eri safe naye ebirala byonna bifunctioninga ekolagana bulungi ne Uganda. Kino kitegeeza baba mukomeza kubanga waliwo wentegeddeko nti bwe baba byonna byaggwawo bakugulira bakufunira visa ne bakuwa ne ticket. Oyinza okuddamu okwogera ebyo ng'ali mu bbanga okakasa anti nkugambye senga bakukwata nga olirigo ticket ne gundi mu ngalo bo bakuwa irigo bweyensi oliko irigo buli alirigo mu nsi yonnawo olirigo tebakumanyi ate okonsuminga ebintu byabwe nga tebakumanyi naye wembanga ate
tugeze ndi mu Turkey naye mbadde nina business zange zentambuza anti awo nali kugamba nti kyekiri kya kirungi okirese kyentera ogaba na Uganda bagamba nti tusasula emisolo bingi nnyo tugula omunnyo nomubuuza musolo kimu tugula omunnyo tugula sukaali simanyi tetwama nomugagwe oba biyita indirect tax kati kyekyo nawe kyogambye nti kati bwe bankwata nga ndi mu ttake nina edduuka nkola bizinesi. In fact obasanga olina edduuka ng'okola bizinesi ng'oliyirirwa obanyiiza na nnyo. Okakasa? Yes, tegeeza obadde obba ssente kati osasulawo emisolo. Obadde osasulawo emisolo. You are exploiting ttake. Ekyo kibanyiiza na nnyo. Ate bakafundako n'onawo gwe bakwata nga yeekukumya aliwo omulesi. Gw'olina ne bizinesi nga balina abantu abali unemployed ate nga batuuze. Era ebyo byonna babiconfiscatinga mulundi gumu. Nkutidde bageze bakwate nga tolina mpapula ng'oli UK ng'olina emitwalo 2 egya pound oba bagenda gikulekerera bakikujjako ne bakudipotinga with zero because balina abantu baabwe abatalina mirimu gwe sente ozijjawo ate nga tosasula misolo n'okuliyetinga ne business. It's because you are VAT tax. Ate abazungu kasa batega tobbe emisolo oli muyaye. Nkutidde kitegeza system yawe tebagala muntu agikubamu tebagala kubanga baba bamanyi bobbo omusolo ogenda bafiiriza train ennungi ezidduka basi ennungi kati Germany ziyita na mu bbanga nga goddaawo baga gomanye ebibaawo batyo gomanyi train eyita mu bbanga neweeraba ng'oyita mu bbanga ziri wano Germany. Town ezimpya zino zi Stockholm zi Germany nowe zitukula zinyirira omuwola ngo nti obba taxi ne woba nakwagala ate n'ategera ati munazi obba taxi akubirawo poliisi. So mubulinga erirumbu ebamuze basobola omuzza nti nkugaba bayinza oba bambadde bamubala time nga bamufolowingidde ebbanga intelligence gwogimanyi goyinza obolooza tebamanyi tebalina misango gyo naye n'otuukeyo nga balina emisango kuba nalabye atwina agamba mbu alina emisango ago Fote. Yakola ki? Tedi tulinde atwina agitubuli. Ate ategeza oba agikoledde ajja nti atwino ino ayina okuba no yenyini. Complain ati ino baawo ne guba choosing. Kati tamusajja tabanga ali Kenya. Ndabanga intimidation gye mutandise oteekawo. Tewali intimidation yonna. Streamlining gambye okuyimba kwatandika n'entalo babia ejite obalaba ne batupaaka. Yes kati ate kati bayikiriwo Drake ajja ne gundi ne Soulja Boy ku stage ki ate mabeganga big sibanya ku batupaaka maki masasi streamlining kati ebyo byonna bibaddewo kati ekyo nakyo kigina yiyambako mweno new governance yange to streamline. Era abantu mbagamba subscribe bunga bukyali fe tumanye ekiri mu nde nga tumaliriza fayiro ya lumbu gendayo kuba kati fe tuwadde tumutwala nga activist naye as humans gendayo tulabe bw'aba atuuse wano bamuvunaana ki tugezeeko okubeega ejinga tulabe wakkiriza nti ayagala kujoyininga eno gye tuli tumuwelokaminga tusobola mukubako brush ne tumudirecting nga begambye abantu abablogging obulungi nenga blogging alongly tuina mu guidance gundi awo mu office ya desk. Kabaka yesimye nnyo okumala emyaka 28 nga kwali Museveni ayagala nnyo Kabaka kuba omwana Obote yali asegundi Muteesa wano yali yamukuba kiboko mu lubiri Katonda amutte n'olw'ensonga eyo Muteesa yesimye nnyo kubaka Obote kyekakola taata we Opeto mama kali kamutidde mu lubiri emyundi bugaba Muteesa dduka e London naye one simanyi lwaki ab'Emmengo bagezaako nnyo ng'abalina kye bapuruvinga Mengo. Yes Kabaka tali mu good state ate ne mutamuteeka mu ngoye ezimuteeka muki nga mu mbeera mwali okitegeera siwasaba lwaki Kabaka mweno time tayambala kasuuti okitegeera omanyi suuti ekwata okitegeera amuwadde ekkanzu
ne mu kooti ne bange kuddo lwege ayina engeri gy'amazeemu abaana agenza amalamu abaana amaanyi Mayaga kulasiti wano ng'afuze Mengo birina engeri gye bigenze byewunzika engeri Katonda ebintu abikola atya abanga akulagira ddala nti ogenda vaako Mayaga alagira ddala ng'agenda ovaako Kabaka wamulabi nga nno ye yeetadde emabega anyumya olunyuma Kabaka najja mu kkanzu omusajja alabika ng'akooye Museveni bannaye naye Museveni kye mutya akola atya Museveni soko gye nakasero wano Buganda nze Museveni Kabaka wa Buganda takyala ne waba akyadde yabanga budde ne generation eno nze simanyi kyaguddewo wano mu Buganda wuuyo boogera simanyi kutwala Mayiroland simanyi kigenda kutuuka wano mu Buganda Faluku kubanga pulaani abasajja baleka bagirina naye n'abatukiikirira sikyabeesiga nawulidde Mayiga agamba ebyabaddeyo ng'omanyi ebintu by'abakulu tetubyogera neŋŋamba eri biiru egenda mu maaso Faluku twakatuuka ebintu bingi ebituusenze kuva covid waze sikyayinza kwewuunya twakatuuka Faluku nga tewali Mayiroland ate nkulimba ki bali mu kutebolinga egenda mu parliament eno Museveni n'asuulamu akayinja ti Mayiroland yaleese obuzibu eno Kabaka n'abyogerako eno Kabaka wuuyo agenze wa Museveni ezo si nteeseganya ze zitandise ezo njuzi kasita abantu batandika okwogerezeganya kitegeeza ekintu kisoboka bw'ogamba Faluku nti Faluku alina muwala wa Jeno gw'ayagala Faluku tasobola Faluku alina muwala wa Jeno gw'ayagala munaye batandika okwogerezeganya famire za meetings ali lubuto mukirwakanya nga byoliwakanya bikoze eki bituuse nze nkula ze Faluku Museveni n'agamba Mayiroland yaleese obuzibu eno Kabaka agamba lwaki buli ssaawa boogera ku lyaki lya Buganda eno Kabaka amiitinga Museveni tegeeza Museveni agamba Kabaka sikyagala kumiitinga bamayiga tompereza edda luli bakatikkiro bali ba meeting kigenda mu maaso negotiation ku Mayiroland anti Faluku olina otutegeera nze isimanyi kitegeera why the population has grown from 5 million 15 katulimu 46 ate bakugamba 46 manya utulimu ameka atano kati Faluku there goes wagenda bale time nga tosobola kubana yika 5 muntu omu time nato anti atobe nazo kati unowa mugagga ngo yetake mukono square mile katugeze 2 ogenda okuddamu okugenda nga aliwo abaasengako ekiba kikole kibe nga mutandika kwereega abantu abamu agamba kantegeke tubeere wajje tuyikole ki twereege newereega n'omuntu Faluku mpaka abantu towulyako bantu nti bagala yasengako obuseezi gye bali ne batandika n'okuziikako kati wabaddengayo time nga population edda bakugambye abantu abaali basinga okuwuninga mu Uganda owuninga teka miliyoni bantu mitwalo eki kati omanya abantu abawuninga ettaka so there is going to be a very big fight between landlords ne bano basikota because of increase in population ettaka terikula terigaziwa ettaka terigaziwa eryaliwo ku boteri eririwo ate abantu beyongera kakati ate abantu bazaala bankati ogenda osanga ng'omuntu alina emyaka 43 ng'alina omuzzukulu kitegeeza n'abaana bennyini balekerawo okweyibala mbu ebintu bya taata n'agenda okwagala obifuna nga n'abazzukulu weebali weewaayo obadde otya because population yeekula ne family zigaziwa nenga ettakayo terikola ki terikula kati at the end of the day developed countries kyoba olaba zaategeera nti ettaka lya gavumenti ownership ekendeera gavumenti negisigaza owuninga mu space kubanga yamanya olutalo terugwa olutalo ttaka terugwa kyobola Gaza ne Palestine Israeli etemagana Palestine musenyu naye nkugambye olutalo olutaka terukola ki kati Mayiroland egenda oleeta wano obuzibu nkubulya Faluku
naye nga ate bagenda giyugumya because population ki increase yereta problem eri Santi Faruku gambe kati Faruku gegeza ogambe nti oli mugagga obeera miyenga ogenda ogule yiika bisatu ekayunga obe nakaseke olaba ojja genda otuukayo nga waliwo abantu ababeerayo kwa tobeerayo nga waliwo abali abalundirako abalala baziikako abalala babeera ogenda okuddamu okugira nga omusajja babeerabeerako dda nga n'ekyalo kimanyi bali nga waaye Mutebi eby'ettaka bino nga wembita birabye bijja leeta problem naye wamulabye Museveni obugumu bwaliko ekyo ekivuguto okimanyi kyawuuta ku gundi nange kyembaako tolina gyodda mwenda Mutebi wa 6 Museveni wa 75 naye maama nawe abaafa bali baafa bombi ababiri abamiitingi baafa mbu ani nani muwenda ne gundi bababikako si bebe babika ate lumbu yebyo yabika ate n'amala n'akongulagiretinga Kabaka ate n'amala n'agamba Museveni bataddewo mmendo ate bamulikodi kati oyo omuntu watutaaga tegeere mental capability mulamu yeetaaga kebera. What's the problem? Okay. Government yange tandise bulungi one down. Kati oba oli bweru ng'owadde planning okuseereza essimu. Keza afunye accident. Era kibi nnyo ayinza n'oba amenyese ekibumbe ensigo ng'evuddemu. Tumanyi ffe Kenzo wayimiridde essaawa eno kuba accident afunye embi nnyo. Naye w'otunulamu era abantu baganya okwevaluinga their worth. Kenzo asigaddemu nnyo ebintu by'okwagala okusigala mbu nali ghetto children. Buli Munnayuganda ghetto ki? Buli Munnayuganda ghetto children just abatafunye engeri gy'atumbuka aweeyo olugero olwo. Nange wano ne nkubamu $1,000,000 mbaleetera olugero ate lwennyini olulala. Kenzo kikyotegeeza? Yafuna muvuzi wa Musenyu nti nno ye duleeva we olw'okuba amusanze mu gundi bayitawo simanyi Mulwera. Kati naye Kenzo mwana wa maama nange etobera muno mugaliza Omusenyu naye nkwagala nnyo. Aliko ayina dduliimu manyi Kenzo ayagala endu by'okubuulira okuba yafuna ku awaali. Aliko ayina dduliimu omulaba. Wakula leeta fuuka duleeva wange. Ate babadde bagenda Masaka noza naga eno UBA ki? Okimanyi Kabangali kantesitinga eno. Tagudde ensangi? Agudde ensangi. Si wali amakoona simanyi nze we sigenda yeeyo nze ntyayo. Oluguudo ndutya bavuga bubi kati omuvubuka omuwe Kabangali yali mu tipa zino ziba zakutuka wira alignment giya ziyingirira ku mikono ebiri omujje ku bintu byamanyidde omutuuziza mu mmotoka 2019 UBH ukitegeera mbasinza butakutegeera si kirungi sinti njagadde babo pakiseri naye get a professional driver anamanya nti omusipi si bano wulira mwana wulira weegenda bagenda tuwulira mu nnyendo bayongeza omuliro. Kenzo kyekimuleetera obuzibu sigayo simanyi kibaddewo naye wegamba professional driver. Tofuna muganda wo mu nnyendo simanyi muvuzi wa Musenyu nti kati ofuuse sita oyo si oyo. Afuna timu Eddie Kenzo jangu simanyi biki. Ekyo kiri nnyo mu Bafirika ndowooza. Kyenkugambye abantu balina era kati lwakuba bano abawanguzi ba Uganda tetubategeera tulayibu yamerukawo bumerusi. Kati olw'okuba tetubategeera ne tubeera nga ki ne bawangula tetubabaako kati nga wonolaba erinnya Nakaayi. Bana baddusi ba Uganda obategeera? Sibategeera. Gwe wali weewuunyizaako lwaki Bakimutaayi, Kiputegeyi, Kitugidong tebaali luddewo emyaka 2. Nze njagala obbasanyukirako era amasanyuke naye mpuliranga Golodi atali waffe. Naye wangudde tewamutegedde bulungi nange sibamutegedde. Nkugambye lwakuba tebeemulisa oba gaameruka bumerusi oba waliwo eyabaleeta kugambye bajja ku Misiri ne bawangula Golodi. Osanga Bannayuganda abalina jubilation ku mitima ku baddusi kubanga tetubategeera. Kibutegayi, Kimutaayi, Kimunayi bannanga abaddusi sibategeera naye nga mpulira essanyu ate olumala nti bapoliisi naye maama
kale tugenderawo tufunye ku gold ne olw'omuntu yaŋŋamba competition yalinnya kati zi Kenya zidduka nnyo team national team ya Kenya nzibu so bakola batya basala ne badde eno bava Kenya nkutidde abantu bali luddawo emyaka tubagoberera bugoberezi n'abakola sports tebatuwanga ku documentary z'abantu ne wabulayo ku Opoloti n'amanya go waggulu tugamanyi ne family nga togimanyi Opoloti at least ne banna Chiputegei Chirumirai waberawo Polai ate nabe Kenya okulai simanaye chopola banjisira bayo bana Uganda basanyukani tufunye gobala bayo ne ku mutimbagano tebasabase ne bagambe Chameleone uya jola BBC. There is something missing. Why are we detached from these athletes? Lwaki eggwanga liri detached? Eggwanga liri detached? Yes. Bagamba bugambe nti gundi wuuyo. Bobi Wine wuuyo. N'olabira ddala. Kenzo wuuyo. Naye okurepresentinga country okimanyi. Nofuna golodi. Okurepresentinga country ekyokimanyi. Kimanyi. Kyeki. Kintu ky'amaanyi. Ky'amaanyi nti okurepresentinga country gwe wontu wobanga bakuba national anthem. Abalala bonna obeera okutte fulaga ng'oyagala nnyo Uganda with passion. Naye wali bagikuba national anthem bagikuba. Abantu abeesibe nnyo simanya murepresenting the country. Mwawule okurepresenting eggwanga n'okulyagala. Bana bakwata fulaga n'abeera ku kivulu abaali ku kyawo. Abo n'abayimbi baagala nnyo eggwanga. Abaayagala bwagazi. Yes, abeera alikiikirira naye abeera alyagala. Bano bakiputegei bakiikirira ggwanga. Ky'olaba nti bw'ofuna gold balina okukuba oluyimba lwaki lw'eggwanga. Ensi lwaki tebawa attention? Nkugambye nze nalabya ndaba abaddusi b'e Kenya n'abaddusi b'eno abatuddukidde amannya ge gamo. Bw'atabawo ku lutaayi w'e Kenya abeera kimutaayi w'e Uganda. Koputei Chiputegei. Sitegeera amannya gamerusewo ku myaka gino edda baali luddawa. Edda nga Abasudaani baawa abaddusi bano be tulina baavaawa. Babaleta bulesi. Nedda ensi zaakula competition yakula. Nti omwana ayinza okuba mulungi mu Brazil naye ng'alaba tajja kuyitamu ku national team obudde bwe bukola ki bugwayo. N'asala n'agenda mu Brazil speaking country Portuguese n'ayingirira mu Portugal. Nga woolaba kati nti ono muvubuka w'omupiira asamba mu Ghana, Muganda waate asamba mu Germany. Okitegeera nti abasambi n'ennaku zino bakikola bakanute bonna balina nga basambidde France naye n'alaba bw'osambira Africa lava ate eyitirira ate bw'osambira France kale ebirungi biyitira naye tebakulaganya kati nga choice eri awo. Kati ennaku zino ensi yakula. Kyeva nkugambye nti abantu bano baavaawa be tutalinaako connection and love. Kati senga Nakayi yawangudde golodi senga tukyali ku kyaki ne Chiputegei ayinza oyitawo ng'omumanyi. Chiputegei ayitawo nga tomutegedde. Abannayuganda bamanyi Chiputegei ng'omugjeeko leero olwafunye golodi. Ti abaddusi bano baavaawa. Sibaffe. Abaddusi bano sibaffe muganda wange. Si kyenjagala okugamba nekigala abaddusi abawangula nzikulu we yajjire nzikulu taliimu Dawuti omulabya ddala omuwala wa Luwa abadde avuga eggaali ne banna. Twakoma ku nzikulu otegeera abantu abawangula golodi waffe abatuufu okuvaawo Kiplong Kiplumong Chiputegei Chiputagai ate balina amannya bannange emyaka 10 egiyise baali luddawa kubate tebafaalira bazikulu. Ani abatubulira National Council of Sports batugamba tulina policy borders kitegeeza borders ziri open. It is possible ate omuzadde ayinza osala nga gwe omwana tokiparticipatinze nga yabaze ahead. Sigamba nti
si bannayuganda bannayuganda nengamba baavaawa emere zaabwe zirirudawa sizimanyi webale tuwangulira goloni nene bagamba ogaddemu amanyo tibamuti era uganda tefiiringa gundi no vibe teriyo naye bannange aba western uganda akamugjeeko okuba nga mwagala nnyo okwesimatinga n'okubeera nti nno mwafuna ekisiba ky'omu gavumenti mwinayo omuzannyo ki gwe mwali mutukoleddemu ku uganda bannange abaana abakiga n'abanyankole tebalina muzannyo gwe bamanyi teri ku mupiira gwoliwulira nti musinguza ateeredde uganda tusiima dduse ku uganda si nti kale nno bagamba balungi tebatuwangulira ku misi uganda tebaba baliwa era abawala abavaamu baffewa naye ne balina aba western uganda kikye mukiikirirako uganda kye ng'ogjeeko mu mabanka ne mu offisi ne mukuyimba tebaliyo bayimba ki mutubulire abatindewo omuzannyo nti atisi waliyo bokisa pozi balinayo tugume naye nga bakubye omwana tugume buli avayo abonereza tugume ate otuuka ku tugume mukwano gwange n'omubuuzaako mugumu era tugumu oyinza omuteeka $1,000,000 kubanga mugumu olabirawo kuyina naye aba yakayingira ati oba mpewo yemuyitamu oba ki wallahi ogenda olaba katugume ddawo naye batufuze ate bakalina akasente naye batuzanyireyo ku muzannyo tulayo ku muddusi balina ensozi eyo abaana abo bakola gwa kunywa mata tweyanza nnyo tweyanze ajja timadina bangambi bamugoba mu nnyumba mbozi za kayezi musanze gyanabeera eyo bwebale nnyo